Leero abakozi okwetooloola ensi yonna bajaguza olunaku lwabwe olubaawo obulinga lumu nga luno lwassibwawo okusiima abakozi n'okujjukiza abantu kaweefube w'abakozi eri enkulaakulana y'amawanga gaabwe nga wano mu ggwanga Uganda emikolo emikulu giyindidde mu kibuga Fort Portal. Baabo mu disitulikiti y'e Mukono balujaguza bagaba musaayi okusobola okutaasa obulamu bw'abo abagwetaaga naddala obw'abannakazadde kw'ossa abo ababa bagudde ku bubenje. Omukolo guno guyindidde ku ssomero lya Triple P nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo n'abakulembeze nga bano Dr. Mushini Nsubuga akulira ekitongole kya Save the Mothers asoose kubasomesa obukulu obuli mu kugaba omusaayi. Gaba maama w'omaliriza okufuna olubuto n'ogaa nti ngenza okunywa eddagala ekyokubiri ky'olina okukola fuba okulaba ng'ozaalira mu ddwaliro eri abasawo abatendeke abakugu mu by'okuzaalisa. Babagabye omusaayi boogedde ekibawaliriza okukola kino nga bano kwe kubadde omukyala Virginia Mugenyi omu ku bateesiteesi b'omukolo guno. Bayo omusaayi kubanga bakyala bangi abafa nga bakola kino nga bazaala kati mbwe ekyo kifaananyi twaliramu nti singa sisita wange abadde naye ali kuzaala kuba mama wange ng'azaala n'abeera nga omusaayi gumuggwako mu prosesi eyo so kati omusaayi gw'embadde tomanya guyinza okuba nga gumuyamba sisita wange n'abeera nga awo naba n'abakyala bonna abalala. Ye munnayo Reserva Stephen Mutebi Junior agamba nti gavumenti eyandikuziza lunaku luno kubanga eremereddwa okussa mu nkola etteeka ly'omusaala ogusookerwako eri buli mukozi nga n'emirimu egiriwo tegimala. Nze ndowooza nti Uganda tegwanira kwegatta ku nsi yonna kuza lunaku luno kubanga abakozi ba Uganda basinga obungi bonna bali mu kukaaba. Amakampuni agakozesa abaana nga gakyabawo 3,000 5,000. Ono era yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abafunira ebizibu mu kampuni gye bakolera nga bangi ebyuma bibatemyeko engalo ng'asabye gavumenti efube okulondoola abaana abagenda mu mawanga g'ebweru okukuba ebyeyo. Abaana bangi kampuni bafuna obuzibu nga bazikolera nti ebyuma bibasalako emikono tebaliyirirwa batambula ne bakoowa naye ndaba omuzimumma atambudde ofisi zonna nakati tebamuwanga nsimbize ayinza okukoza olunaku luno. Ate ye yali mmeeya w'ekibuga Mukono Fred George Kajimu kulumidde gavumenti gy'agamba nti eremereddwa okutondawo emirimu egimala eri bannansi nga n'olwekyo ffe wano tetusaanidde kukuza lunaku luno. Kati wano mu Uganda Labour's Day weeri era abantu bawumuddeko naye ekyamazima bangi nnyo tebakola kubanga bangi nnyo tebalina mirimu naddala abavubuka. N'olwekyo mu lunaku luno tukuza Labour's Day gavumenti yaffe esaanye eddemu yeekebere bulungi erabe engeri ki ddala gy'esobola okutonda emirimu. Paul Kaweesa yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.